oba wakatuka ne bakusomesa amateeka agafuga ekkomera ekisooka tooyi tokkirizibwa kugenda mu tooyi nga baleese emmere eri wali emmere eri wali oli mu tooyi oli wali eri okolayo ki mu tooyi tokkirizibwa kunaaba nga katikkiro anaaba katikkiro ekiyiga kinaabiramu yekka mu abasibe munaabanga 10-15 katikkiro anaaba yekka katikkiro tulina kye tuyita foreign omanyi bayita foreign omusirikale yajja n'agamba nti foreign ne muka ku ttaka nga muli peya mwefeesinzemu we muti ne batandika okubabala ne babala bwe tuba twebasa wodi gye nali nsulamu twalimu abantu 2 imagine abasibe 2 naye kye nayiga emakindi eyo wasinga okuva abasibe makindi ekooti y'emakindi esiba eyo tezannya foreign ne babala bwe tuba twebasa tuli 2 tetusobola kera ku makya nga tuli 199 foreign eba eyiise nga mugiddamu eruzira tulaba amawulire eruzira tulaba firimu akasajja kano ka Brand White kagula TV kazigula ne kazirekayo nga bakasibye tulaba amawulire ebigenda maaso mu ggwanga kakutande budde bwa mawulire nga gwe webase flat screen bulungi nnyo ngamba TV ki tutera kulaba bukedde olwensonga katikkiro gy'ayagala katikkiro yayina buwulira etteeka abamusibe munnaffe naye nga muganda wange embooko gyakuba kati kankubulire katikkiro nno omulaba yayina right ku remote eri omusibe taba na right ku remote okyusa biki osanzeeko music oyagala gwe kulaba mupiira kudiru ki era olunaku Man U Liverpool bwe yatukuba goolo 7 nali mu kkomero omwo era tugulaba ebisowa ne tubiyina tugulabira ddala naye challenge gye twafuna nga katikkiro awagira Man U era omulundi ogwo embooko zanyooka nnyo baatukuba nnyo kuba obusungu yalina bungi baatukuba nnyo goolo 7 Liverpool ze yatukuba katikkiro akyaliyo namulekayo bamusibe emyaka 16 togenda n'omulabako sisobola namulaba saagala kwesembereza wantu awo saagalira ddala nze era bonna be nalekayo nga mbagambye nja kudda mbalabe nali mbalimba nkubuulira nali mbalimba sisobola kudda luzira naawe luzira n'okuyingirayo obuyingizi ogenda laba muntu oyita mitendera bintu biwanvu osegera kati sonze nenfuna amalazi munange wenneebaka katonda yanyamba nenkubira mu kadde nansindikira emitwalo 10 nengulako akaceere okagula n'okateeka wali nofuna akola mu kiyungu tulina bye bayita abachef oyo chef abeera respectingibwa mu kkomera kuba yakola ku byemmere oyo akwata gwakubira okuddirira katikkiro naye abamusibe naye yatuuka mu ekirungi ekiri eruzira Kampala limandi tebalima tebalima ne mulimu amakomera amalala ng'oli ku limandi naye ng'olimira ddala ate kakati awe waffe wetwali biwero waliwo gye bayita apa prison si papa gye yali apa prison akyaliyo si papa tebamutanga apa prison tosobola kulaba ku musirikale wansi nga atambula bw'ati tosobola babeera waggulu mu bizimba ate nga bakutte emmundu zitunudde wansi weziti ffe gye twayitanga jjukira twalinga mu kooti eyo naye nga lwa bapa prison gye batwala nga tuyita ku apa prison wetuti ne tukkirira wane ewaffe ne tuyita ku lya abakazi ne tukkirira wane ewaffe naye apa prison nkambwe feno gyetwa ate bannange eruzira bw'oba olina siriimu buli muntu aba akimanyi teri kweka batukebera siriimu bwe bakuyita manya olina bwe batakuyita oba tolina ate luzira tokkirizibwa kweterekera mpeke bamira ddagala bulungi tokkirizibwa kweterekera mpeke oyagala kuwa overdose wette ngeyakuvunana tanaba kumalayo musango gwe bakuterekera empeke time ya sirimu okuwa empekezo bwetuuka nga bakusoma erinnya sebo katongola Antone jangu omire empekezo eza sirimu ekyo bakiteekako jangu omire empekezo eza sirimu kazindaalo n'osituka ng'ensi eraba nola n'omira empekezo okulaga mu abali mukomera nti sirimu mubi era nze bwe kasita bankebera akaguuni nga ndi mulamu nagamba Katonda ompadde omukisa ogwokubiri nsaba era nga nangirira ekisa sigenda kuddamu kuwanka nga ngweno neeri kasita mba nga ndi mulamu la hawula maswali era nze bayithawo gwe omulundi gwa gwasooka okwekebeza mu eruzira nali seekebezangako era bankuba akaiso nenga nze ndi mulwadde nafaafwa dda okitegeera wali